wabadde odduka mu katale k'ewa Kiseka ng'abasuubuzi bagobagana n'abakuumaddembe abadde bazze okubakakanya nga beekalakaasa omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyira ngo Bobi Wine ne Francis akugganibwa okutwalibwa ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa. Obwedda bayimba ennyimba eziwa n'abaka bano era ng'abasirikale nga lwamu n'amagye bagezezaako okubakakanya ne bagaana ne bongera kuwaga. Ino kisannyalaza entambula y'ebidduka era abeekalakaase bagasuukiridde poliisi amayinja nga naye bwe banukuza n'amasineti ya gaasi okubagumbula ne babona emiwabo. Oluvalu ekisira omuduumizi w'ekitongole ky'amagye ekikese Brigadier Abel Kandiho azinakuba abasirikale abadde ku bizimbe by'abantu era nasaba abasuubuzi okuggula amaduuka gaabwe bakole bye basoose okukkiriza. Bw'abadde yakasimbula okuva mu kifo kino abasuubuzi bazze mu buto okweyiwa mu luguudo nga bayimba ennyimba eziwa na Bobi Wine era abakuumaddembe abadde balabye embeera eyongera okusajjuka kwe kuddamu okubakuba amasasi okubagombolola. Mu kavunguno kano akabadde waliwo ow'amagye akubiddemu munamuli luputo lwa Bukedde Lawrence Mukasa embooko. Ekiddiye kubadde kuyingira mu bizimbe nga basaba abantu okubeera bakakamu kyokka ng'obwedda buli badduka ng'abantu badduka. Abamu ku bannannyini maduuka beemulugunyiza ku balemesezza okukola so nga balina amabanja. Okumalako emirembe fe abafumba emmere yaffe n'ediba mmere nesigala mu masepiki buli kaseera dduka tubikooye. Abasajja babiri nanyimirira mu maaso n'asaba ebitambuliiso. Olunsabye ebitambuliiso n'enjijayo waleti nemulaga okwanjuluza waleti bw'abikudde bw'ati n'alaba mu ssente n'alisiivinga mu ssente zange $52,000. Batukuba bannamawulire babakuba tufiiriddwa ssente zaffe zonna ne ziggwawo. Poliisi n'akutandika kuseka nga batandika okunyiga emmere ne bakola ki ne batandika okwekalakaasa. Oluvalu essaawa 2 ng'embeera ez'e mu nteeko abasuubuzi bazzeemu okugula amaduuka gaabwe ne bakola. Mafia Sewatu Kavobo, Godfrey Katongole ne Buyondo William be bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.